n'abakulembeze ku mitendera gyonna bakubiriziddwa okwongera okufaayo eri abalala n'okumalawo embeera y'obunkenke ekyaliwo mu ggwanga. Kyansala wa Lutiko ye Lubaga Reverend Father Pius Male Ssentumbwe bw'abadde akulembeddemu misa ey'okunyenya amatabi agambye nti olunaku luno we lutuukidde ng'obunkenke bususse mu ggwanga lino nga kumpi buli muntu yeekengera munne. Reverend Father Pius Male era awanjagidde abakrisitu beegayirira ennyo Omutonzi asaasire Uganda yattu ebukalemu emirembe. Naye kati abantu abattibwa bangi buli lw'osoma amawulire weewuunya. Kati amawulire gaafuuka birango by'abafu, basseeyo bano, basse bali, bawambye bano, basibye bano. Ebyo byansi byonna atugamba nti mugume munywere. Ebyensi bino bibatawaanya, mubikozese bulungi, mufune obulamu obutaggwaawo. Ebiro bino ebintu bingi nnyo ebitawaanya noga nti ekituufu kye kiruwa. Ate nga Yesu ono atulambika okugenda mu bwakabaka buli obw'omu ggulu, tukubirizibwa nti ebyensi bireme tutwala nnyo bannange. Biyita buyisi bwoba obirina beera nabyo, naye bifune mu mazima. Tobifuna mu nguzi gye mwogeraho kati ekutte ejjembe. Totta munno, ffenna obulamu tubwagala. Nga tukuza olunaku zino tukubirizibwa tulowooze ku by'omu ggulu. Wano tubikolere ku nsi, tukole bulungi, tugoberere amazima. Kyaddaaki abayizi 25 ab'ekibiina ekyomusanvu ku ssomero lya Butende Umeya Primary School mu ggombolola y'Engando mu disitulikiti y'Butambala abaddusiddwa mu ddwaliro ly'Egombe nga bateeberezebwa okuli Obutwa basiibuddwa. Omusasi waffe Patrick Serugo. Abayizi abasiibuddwa baddusiddwa mu ddwaliro ly'Egombe akawungeezi k'eggulo nga basesema emitwe nga gibaluma wamu n'embiro ng'okuddusibwa Egombe abasawo mu ddwaliro lya Ngando Health Center 3 bamaze kubalemererwa. Kigamba okuba nga abayizi abo babadde n'akabaga ak'okumaliriza ekibiina ekyomusanvu ku lunaku lwokuna nga kiteeberezebwa okuba nga emmere gye baalidde yandibanga yavuddeko obuzibu lwakuba ekyewuunyisa abayizi bokka ab'ekibiina ekyomusanvu 25 bannaabwe 35 abagenda okutuula ebigezo be baakoseddwa so nga ate n'abantu abalala ababadde ku mukolo ogwo baalidde ku mmere y'emu kyokka nga bo tebaakoseddwa. Abasawo mu ddwaliro ly'Egombe bajje omusaayi ku baana abo kyokka tebalina butwa bwonna bwe bazudde mu mibiri. Abamu ku basawo mu ddwaliro ly'Egombe bategeeza CBS nti obwedda bajjanjaba bubonero abaana abo bwe baalaze ekivuddeko abaana okusuuka. Y'omukulu w'essomero lya Butende Umeya Primary School Kigozi Asumani Kawologoma yeebazizza bonna ababadduukiridde nga bafunye ekizibu ekyo era akakasizza nti abayizi be beetegese okutuula ebigezo byabwe eby'POE ku lunaku olwokubiri. Abaana baffe bwe twaleese mu ddwaliro ly'Egombe nga balina obubonero nga basesema nga bakaaba olubuto wamu n'omutwe bajjanjabiddwa bulungi era kati tubazaayo waka. Twebaza nnyo abasawo singa ddala musawo Sharifa ow'eddwaliro ly'Engando yasoose okukola first aid yasoose ne twebaza abasawo b'Egombe musawo Piyo bulungi n'abasawo abalala. Minisitule y'ebyenjigiriza eri mu nteekateeka ezisembayo ez'okugula amasomero ku mutendera gwa Nassale agamaze ebbanga lya mwaka mulamba nga gaggalwa olw'ekirwadde kya COVID-19. Bengete ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde 2020 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yaggalawo amasomero gonna mu mbeera y'okutangira abantu COVID-19 so nga mu kugaggulawo abaana ku mutendera gwa Nassale bo baasigalayo ku muggalo. President Museveni yalagira Minisitule y'ebyenjigiriza okuteekateeka engeri amasomero gye ganaggulawo mu ngeri ey'empalo nga kyokka ku mutendera gw'amasomero aga Nassale gaalagira okusigala nga maggale kubanga abaana mu myaka egyo si kyangu okugoberera amateeka n'obukwakulizo okutangira n'okwetangira obulwadde buno. Mu mbeera y'emu Minisitule y'ebyenjigiriza yafulumya enteekateeka ez'enjawulo omuli n'abayizi okutuula ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo nga we lutuukidde olwaleero nga abasiniya ey'okuna ebyabwe abasinga bayimaliriza ate abasiniya aba primary ey'omusanvu batandika ku lwokubiri lwa sabbiiti eno olwo abasiniya ey'omukaaga batandike sabbiiti ejja. Ebibiina okuli ekya primary ey'okutaano, primary ey'omukaaga, siniya ey'okusatu ne siniya ey'okutaano bo bamaze okuddayo ku masomero ate siniya esooka n'ey'okubiri n'abalala ba primary baakuddayo omwezi ogujja. Dr. Cleophas Mugenya avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako Minisitule y'ebyenjigiriza agamba nti gavumenti eri mu nteekateeka ezisembayo ez'okugula amasomero ga Nassale kyokka abazadde n'abasomesa balina okwongera okugumiikiriza gavumenti okutuusa ng'emaliriza enteekateeka zaayo. Akati omwezi ogujja tugenda kwongerako ebibiina ebirala. Gavumenti nayo bwegezaako okulondoola embeera y'obulwadde buno okutuusa butunaalaba nti kaakati we tutuuse kiri safe okulaba ngo abaana ba Nassale
nabo nga badda ku masomero kubanga abaana ba nasale tebagenda kwambala masiki social distance tebagisobola n'okulaba nti abaana bano bazanya bulungi ate nti bwabeerako omu akwatibwa obulwadde bayinza kuba nga babajjanjaba n'olwekyo kyensaba bannayuganda tubeere bagumiikiriza nga bwe tubadde okutuusa ow'ekitiibwa pulezidenti bw'anaggulawo amasomero ga nasale ekirungi eddagala lizze kakati batandise okugema abantu abasomesa be bamu ku bantu bagenda okugemebwa biseera ebitali byawala gavumenti ejja kuba ng'eggulawo amasomero ga nasale. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa hockey mu Uganda ekya Uganda Hockey Association kironze Philip Wafula Mulindo nga ye president w'omuzannyo guno ekisanja ekipya eky'emyaka 5. Philip Wafula Mulindo azze mu bigere bya Gloria Damuzungu ng'ono afunye obululu 9 ku bululu 3 ku bululu 13 mutamiruka w'ekibiina atudde Lugogo mu Kampala. Abalala abalondeddwa ye mumyuka wa President Joshua Opolot, Ssaabawandiisi ye Stanley Tamale, omuwanika ye Kenneth Tamale n'abalala. President omujja Philip Wafula aweze okwongera amaanyi mu ttiimu z'eggwanga ey'abasajja n'ey'abakazi okututumula omutindo gwa kilabu zonna mu Uganda.